ne minisita biina asooka tukakase oba teyabikola. Mutuuzo n'erinnya ly'oluwira n'obeera nga tolina kyosobola kumusa mutuuzo minisita omulamba ng'oye ku kyandansiko kyekikuta oba gwe wazimba ennyumba olutateekako nzigi ekyo kijjo. Era n'essanyu ly'oku nsi abantu It is the final channel zani alongside SPV Graphics, of course no mukutu gaffe gulioga Half Cloud app jofuna noteka ku simu yo nofuna amawulire gonna. Olutalo lw'okukyalira ensiko n'okusika enfuli lukyagenda mu maaso. Minisita Mutuuzo yayogera ebigambo ng'ebisaaga naye ndowooza ekyobuwangwa kizibu nnyo okujja mu bantu oba okulowooza nti ogenda kidibya. Tuvolaba n'essaawa eno tukyasala embalu tukyakola ebintu bingi nnyo ebyobuwangwa. Omuntu aliwo kati amwambalidde obubi ennyo bangi naye kasooke kuwe ku Sheikh Muzata. Mutuuzo n'erinnya ly'oluwira n'obeera nga tolina kyosobola kumusa mutuuzo minisita omulamba ng'oye ku kyandansiko kyekikuta oba gwe wazimba ennyumba olutateekako nzigi ekyo kijjo. Gwe abantu baleka abalina ennyumba zaabwe ne bateekako emiryango ne beggalla minisiri ly'omutuuzo ddengulu yayagadde naye amanyigireko ku ebyo. Pulezidenti Museveni twebuuzirako ng'olonda abo minisita kakati yo naye abantu bamulinze ewaabwe mu constituency abaleetera ebintu abaleetera ebyokukyalira ensiko byokwenda okutegeeza abantu abakuba mu palamenti. Kati tubategeeza nti bannange tuve ebintu bibiri tebizanyirwako kalica obuwangwa bw'omuntu n'eddiini ye. Kyobula tuvaale ne tugenda ku by'obusiraamu tozanyira ku busiraamu kakati ne kalica z'abantu muziveeko. Mujja kuleeta entalo mu nsaabaze batambala omuntu kukajjayo ku ddiini ye n'eggwanga aviirawo. Naye Mutuuzo tukugamba piisi kiddayo bakuteeketeeke bulungi oba omwami yagikugambye n'ogalikambirwanyise bulwanyisa abantu they are happy with ebintu byabwe bwe baleke kubanga ate abantu bajja kuteekamu akajanja balagira abakyala kati mwenna ate muddeeyo bupya twambala fuuti namba bwolima ogenda bakolera ki. Sheikh Muzata aba yakassa wansi emmundu mbwate kama naye n'agironda n'ayolekeza minisita n'amugamba minisita asooka aveeyo atulage oba ye teyakola ki. Bwebanga ye byamulema oba oluusi nga tamanyi na bwe bifaanana na bwe babikola asigale ku ekyo akkirize nti mu buwangwa bwabwe obw'Abakiga tebiriiyo. Nze nagenda okukula n'ensa nti abantu bagendako ewa Nakakande bakyali ensiko ate si Baganda bokka n'Abanankole n'abantu abalala ne minisita biina kati asooka tukakase oba teyabikola. Senga Nandume ye n'avayo n'agamba ebintu bino temuli kulumwa eddagala lye bakozesa okusika enfuli terirumya kuba balitandika ku myaka 14 paka kati bannaye ekintu kino ekyokukyalira ensiko kirabika si kyangu. Ye abaffe ye yakyalira ensiko oba teyakyalira baawe yazimubeebye kyenku ziri luddawa nga talina budde bujja kutyaba maama teziriko kkomo ne bwaba mu myaka eyo gyaliko kisoboka okutyaba enku ne zijja bulungi nnyo tetulumya teri ddagala liruma nga ye bwagamba ate ng'ekintu ekiriwo nti tulumya abaana tekiriyo omwana atandika okutyaba enku ng'alina emyaka 14 enku zino zatandikirako okutyaba ziba weeziri tasobola kulumwa. Luba luli awo n'omukulu Katolu bwama naye n'ayingira mu lutalo n'olw'okusika ebintu ebyo n'agamba nti amanyi ye minisita ndowooza shadow minisita mu kabineti eri ebeerinda naye mbu ye wabyabuwangwa naye obuwangwa obumu kati ng'oba bakalamojja obuwangwa obumu tabutambaala alinda abantu ab'obuwangwa obwo ne beekolera. ayogere ku nsonga enkulu ennyo ezireeta abantu ku nsi kubanga ekikolwa ekyo ekiriwo pisi ffe tusobola kukiyisa nnyo mu kamwa naye kyekireeta abantu ku nsi era n'essanyu ly'oku nsi abantu kwe bayimirira. Lwekyo munnange piisi nze nga minisita munno kyova olaba ensonga z'abakalamojja z'abakyoli sitera kuzoogerako nnyo kuba sizimanyi nnyo wadde nga ndi minisita. Ndowooza minisita Mutuuzo ajja kuguza ensonga ye naye gwe okirowoozaako ki? Sheikh Muzata olutalo aluyingiddemu ate mumanyi Muzata si ye muntu awangula mu lutalo mujjukira wano nga bagamba gavumenti weeyaayu kati alabudde Pulezidenti Museveni n'amugamba obanga olonda baminisita bo twebuuzengako kuba kati ono bamusindika kwogera bizibu by'abantu enguudo zijjudde ebinnya biki ali mu nfuli. It is the final channel zanera alongside SPV Graphics, of course n'omukutu gwaffe guli ogwa Half Cloud. Olutalo lw'enfuli tujja luggusa paka gye lunaakoma bwe muwulira nga mulukooye nga nakyo mukitugamba. We out.